Muterevu ali ku mukutu gagadde gwa Focus 256 Extra. Thank you so much nnyo okubeera ng'otulaba. Olunaku leero ekyenjawulo ninako omuntu ow'enjawulo ku panel okwawukanako bulijjo interview ze tukola. Njagadde noonye ku muntu ali technical ayinza otuwa ku perspective ayinza okutuwa ku ndowooza ey'enjawulo naddala ku bantu abali mu filming industry, abantu abali mu art ebbanga eddeneko ate era nga munoonyereza bibaddemu nga akola ku research w'enjawulo. Technically alina kyamanyi okusinziira ku Uganda filming industry weri. Si mulala ye Muzeeyi Bwanika gwendi naye era nga y'omu ku abo administrators bali mu Palwood abagimanyi muba musobola okubeera nga mumutegeera. Gwendi naye leero ku pano tugenda kuwayamu bintu bingi nnyo ebikwatagana ku industry yaffe eya art era tunnyonnyole evolutions kyekimuleesezza okunnyonnyola enkyukakyuka ezibadde zijja nga zibaawo mu art oba mu filming production. Oyo bingi mubiraba bulabyawo nga bimaze otuuka ku mutimbagano obirabira mu kibanda gy'obisanga byonna gy'obisanga okulaba art ono. Ninjagala tufune omuntu ali technical atunnyonnyola evolutions ezibaawo okutuuka leero gwe kyolaba ne kikuwoomera mu maaso oba ne kikuwoomera okiwulira abakifumba be bandi. Gwe naye leero Muzeeyi Bwanika nze adde Wilberforce Muyanja okutuusa ku program sebo. Kamange obulamu bugamba ki? Bulungi nno. Bulungi. Eso nesimye okusanga nange okusinkana munnange Muzeeyi Bwanika. Omu bwati lwaki erya Muzeeyi likulembera ku Bwanika ng'ate omuntu bwakulaba physically alaba ka baby face bwakulaba oli ngayi Muzeeyi ndowooza era kyensuubira omuntu yenna aba asisinkanye Muzeeyi Bwanika n'ateeka face ku linnya eryo taddamu kyerabira kyabula naawe okyebuuza lwaki Muzeeyi kati lwaki Muzeeyi kyekikusigala ku mutwe gy'ogenze tosobola kyerabira. I understand. Kale for the starters akulaba for the first time nsaba omweyanjulire akutegeerese. Amanya n'eddoboozi bagogedde Muzeeyi Bwanika ate nno munnange nze okwanjulwa okwange obulamu bwange buli very simple kuba ekisooka ndi artist kati kyonna bw'otandika okibikkula awo kitambulira. Yes, much as nti bye nasoma nenkugukamu ate byawukanako ne kino kyempangaaliramu naye era nga neesanga nti bigatta mu mbeera yonna nti okuva twatandikira mu theatre ne tuzanya emizannyo stage then nengenda nensoma film actually nsooka nensoma ICT. Yes. Then I went for film and television production bwe malirizaawo nengenda for financial and business computing Central Lens University. Era ndowooza obukugu kati olwaleero kyenkola oba abantu abasinga actually ba artists bangi ba mistaken okuba film distributor olw'omulimu gwenkola mu Palwood. Ne bantwala nti ndi distributor but ideally I'm an administrator mu kitongole ekigatta abakozi ba film ekitibwa Palwood. Palwood nga bawulira Hollywood, Nollywood, wano mu Uganda tewali linnya lye tulinanga ba film makers. Erigamba nti olyogera lyawano ate nga lyaffe nga bugamba nti Ugawood. Kati Ugawood si yaffe. Eyina nnyiniyo. Ugawood company ya muntu eyina nnyiniyo kati si yaba film makers. Eri ku muntu. Actually tekola na film company ya muntu mulala nnyo. Era bwe tumala okukizuula ne tumanya nti omuntu ebiseera ebisinga oli bw'atandika company bwetyo aba alina ebigendererwa eby'enjawulo. Kwe kusalawo ne tujja naffe ne tugamba twegatte wamu tufune national brand. Era bannayuganda si bangi abatakiwulirako nti Palwood ye industry yaffe wano etugatta. Naye mpola mpola buli kimu ozimba kizimbe. Tuli kati okuva lwe twawandiisa trademark ndoza katuli mu mwaka gwa 9 nga tuwandiisa trademark ya Palwood. So Palwood si ya muntu naye
ya bonna abenyigira mu mulimu gwa firimu era abajja mu mukago ogw'okukolaganira ewamu. So nga mu Paluud mulimu girls nyingi kati so emirimu gyenkola within Paluud they are more of technical kati olw'okuba nti twegatta okusobola okuba nti tunoonya akatale k'emirimu gyaffe and the accounting office abantu abasinga kyekyo kiba mistaken nga Muzeeyi Bwanika okuba nti atunda firimu naye situunda film just a technical officer I'm an administrator within the film sector naye nange nyina production house eyange eyitibwa Vortex Films. Vortex Films yo nga gwomuntu ekyapaalo kyekibagatta n'abafilmmakers bonna ab'enjawulo. Yes, so ndi mukozi wa film nalinza nnyo ku stage era stage njimisinga I believe one day tamanya mbeera awo ne ngamba abasajja ne bagamba naye mwe nja kujja nange mpiseewo akamuli mmanyi gukibanga kitambo nga kikulinnye ati gubanga muzimu gujja buzi ne gukwambala. So bwe tutyo bwe tuli. I am a family man. I'm proud of my children. I am a proud father. Tomanya maaso awo nyinza okuba proud husband tofaayo tewekanganye. So basically that's ekyo kyendi. Yes. Muzeeyi Bwanika omuntu ayinza okubeera nga yeebuuza manyi lwaki tubuuza omuntu originalities ze oba ndaga muntu ye. There are some people alaba bw'oyogera n'okoona ku kigambo kati nganze bunyamba gamba kiremeera kyankwanzi we mwana waffe weeno. Funa bulungi. So mu bufu obwo Muzeeyi Bwanika atya ndaga muntu ye. Muzeeyi Bwanika nno mutabani wa Kitatta Mayanja omugenzi yeebase e Kalungu eyali Masaka Lusangaawo nga muzzukulu wa Bwanika Christopher muzzukulu wa Ngabo Tekyala muzzukulu wa Katasogola muzzukulu wa Jimba muzzukulu wa Kiwanuka muzzukulu wa Namuna muzzukulu wa Kakeete Bbaale nga ndi mwana ayeddira omutima omuyanja. Mutima omuyanja batono abo era omubala gwaffe kifa mu nnyanja omuvubi yabika kuba yabeerayo. Naye nga maama anzaala ye Efrance Kyamulabye agalamidde ettandaawo. Mama ntaata bagenzi. So mu bufunze bwentyo bwentambula mu ntambula yaffe kitegeeza omuntu w'e Kalungu gye baasala ku Masaka saa zino yawa East waliwo East ne West. Waliyo omubaka eyo omubaka mukwano gwange Honorable Kiruluuta Yusufu. So Muzeeyi Bwanika nze ekindeese oba content gwenkola njagala kulaba nga history owaffe ebintu byaffe bya Uganda mbako wembitereka kati mu perspective eyo ninamu ebintu bingi byenze nkolako okunoonyereza naye ekimu ku ebyo kyekya art. Mu art ono oba mugazi naye nayagala nnyo okufunza nsooke nfuna aba theatre nkoleko ku content waabwe then later on tujja genda tugaziwa nga tufuna ebintu ebyenjawulo. Weeyungadde oba weeyungadde ku theatre? Nze ntandika ndowooza okubeera so deeply rooted mu theatre. It was around 98. 98 awo manyi kavuuka ng'owulira ekintu. Actually nyina bakadde bange abaali abakuza nga manyi n'okugamba gwe mu kika wali olabye yakola ebintu ebyo mu famire yonna nga kiringa kivve naye ate nga nze kyenali njagala era ndowooza nti mu nsi endala okwawukanako naffe wano abantu abo tebalina byamaanyi bye bakola naye balina support okuviira ddala mu maka gaabwe abazadde babawa nnyo. Wano weyagalira okuba omupiira naye nga bakugamba sooka okole emirimu sooka omale okusoma kati ogenda otandika okwagala ofokasinga ku mupiira nga magumba tegakyasobola ennyingo tezikyakola ki tezikyasobola. So ekintu ekyo kyankuba nnyo nti natandika bikola oluusi mu bubba
n'ogenda ku theatre nga tolina support yonna kuva mu bantu b'owangala nabo. Naye ekyanyamba nasomera nnyo mu masomero g'ekisulo kati nga mu ssomero kati ate nfuna freedom n'okola ebyo by'owulira n'enkola byenjagala era nze senior 6 nyinza okugamba I nearly failed because of art kati nga nyina okulwa nti olw'okuba nali kati ninga asumulukuse ng'omuzimu guli gwa art gusinza amaanyi ebitabo kati nekiba nti nali nesanga leero gira olina shows zino za peninga eri kati bino olina obikwasaganya naye nebaza Katonda nti ate mwana tunasoma nemmalako so basically around 98 zibanyingira theatre olina tutandika ngenzeko Black Pearls bakayimbiraawo olunoonya wogira twalina olwo tukoze Diamonds what kuba Diamonds Assembly yali eyaba Hajja Shirafu Diamond Crew kati Malago Theatre Kings yeyuzaamu awo bakabenge kati Musumba bakola Diamond Crew tugira tugenze mu Diamond Crew kati bwetuva ekundi yalimu Muzeeyi Katulubwama no Diamond Assembly yo kati yali ndala kati Malago Theatre Kings abaana mukazi mukasebaawo omuzannyo ogwo gumala okukyaka bakabenge baga kati ekintu tukolinde tukole ekyaffe bagize olwo bafominze Diamond Crew tuvudde mu Diamond Crew awo tucreatinze delight so gondi awo yali weevu y'amaanyi mu theatre nti abavubuka bangi baali bayingira naye nga buli omu omuliro ogwaokuyaayaana kati ate nga theatres for starters zaali ntono ku generation yali cropping up at that particular time kuba I remember buli abeekutulanko nga munoonya we musobola okuteeka amaka buli abafuna akawayika nga banoonya so actually I remember yali 2000 yawo Haji Latif Ssebaggala oyo yali MP wa Kawempe n'agamba n'atuwa n'ekifo we tukoleraawo wali kati akamwesi shopping mall waliwo Kugayaza Road waliwo Ted Social Center yali holo y'amaanyi Wakayembe hostels kati ezo kati ate ne tufunzaawo ne tufuna olutuyingiraawo nti kati tutandika okujja naffe tutandika munoonya independence kati ate bwe tumala okuva mu ziri group ennene olwo naffe tukoze ebyaffe tutandika okunoonya shows tuzikola tuti ziri national olwo tuyingira National Theatre kati 2009 abaggwako nabali nagamba 2018 it was 2000 emyaka njogera bubi 1998 katuyingira 2000 tuli mu 98 tuyingira 2000 kati tuyingira 2000 olwo tutandika okulamuza National Theatre naffe National Theatre nno mwana wattu kyali kifo nga tosobola kuva eri n'okolerawo show National Theatre mbugwoveri overi ogambe ngenda kukolera wali ngenda kukolera ku National Theatre na si kyangu gwe bali abasajja baali bazimba system fe 1999 tusaba tubeere n'omuzannyo ku National Theatre ne batuyita ne batugamba mujje tetusobola bamma ne tutuula ne batuula production team ne tudda ku stage yaga stage iyo mutandike nga bayina okulaba okuva gye gutandikira paka gye gukoma sikuleeta majani gammwe ku National Theatre bino byolaba nti kati abantu bambala microphone tugamba nga oyina beya eddoboozi n'olisumulula ate nga baagala okuba akaama naye ng'atudde eri mu auditorium awuli naye ng'ate okubye kaama na muganda wange CEO naye ng'oli ku stage ng'ali eri akoze ng'akuwulira kyova olaba bw'osanga omuntu yayita ku stage y'emyaka egyo tomumanyiira nga yakitingako ku stage etaliiko microphone
naye nga n'abali eri bawulira waggulu eri balina okuwulira biki bye mukola ki ng'olina okwana omuntu obeere romantic nga tetoleekaana naye ng'ate byoyogera atudde eri ayina obbiwulira kuba kyekyamuleesi. Yes. Kakati tumaliriza batugamba kale muzannyo gwammwe ploti si mbi naye ekyamazima temulina maanyi bwe muba muzannya muli banafu. Awo ebigambo n'ebyo byankuba wala naye nayina director wange yali adirectinga nali omu ku bakulembeze naye nga si ku high top. Yes. nga nyina ebintu byembagamba tukole nga tebabyagala kadjukira olw'okuba nze naye ntambuddeko eri mu bakayimbira Black Pearls nga nyina ebintu byendaba ne nga bino bisobola okukuyamba benako exposure ku bintu ebyenjawulo bali badde kati ngate bw'obagamba bwe balaba byakubonaabona kati batujja ne batugamba amaanyi mulina matono. Yes. Nakyenkuba wala ne ngamba ebintu bano byembagamba tukole kuba kyebayitanga physicals oba ng'omusambi w'omupiira bwagenda n'akola physicals kati munakatemba w'ebiseera ebyo kye yali yeetaaga ng'olina okuba ng'oli physically fit. Eddoboozi lino munnange liva mu lubuto. Omuntu okwogera eddoboozi liva mu lubuto. Akaimagine amaloboozi basajja bano ba Abe Mukiibi Ndawusi ge bakozesa era bw'oba munafu olubuto lwo bwe lugwanga yaba temulina kakulya oba tewalukola terifaayo oyogera ne bakuwulira ojogera babayimbi ogenda kati abo baproducer ba music nawuli nayimba nagamba eddoboozi liri light naye nga ate bwayogera owulira aleekaana eddoboozi liri light kuba teriva eri munda mu lubuto. Kaakati embeera eyo yali kati bwe kyankuba ennyo naye mpulira obusungu ne ngamba tulemeddwa kuba tuyina ekyejo okutuwa platform. Actually ndowooza olwentandika quest eyange olwo ne nfuna bakyali bange kati John Sembati ali eyo ali mu US bagamba manyi ekirooto kyange nga nenga engineer kojja wange nansana ng'ekirooto kyange kulinnya ku stage ya National Theatre nga tosobola kuva ku kirooto kyo ekirooto nga teri akinzija ku kirooto yawo. Kaakati nzija nkwatagana awo tuyingira tutandika 2000 tugamba tuzimbe ttiimu egenda okgenda ku National Theatre ey'abaana abamanyi kajjukira twagendayo luli ne batugana ate ffe nga tulinamu abasomye ku bitabo kugamba nga class ate eri temwalinayo se akabasomyeko nga tutandika nga twakola rehearsal okumala emyezi 7 ng'olwo Honorable Latif oyo atuwadde ekifo we turehasingira ku ofiisi ze ekyebando okumala emyezi 7 ne tujja ne batugamba bannange muzannye naye mu bulamu muleekaana nnyo kati batugamba amaanyi matono kati batugamba muleekaana nnyo variations bambi ne batunnyonnyola voice projection kakati bw'oba oyogera olina kubeera natural yadde obeera komiko biki actually abasajja omugenzi wa Lugembe Mukama abawe ekiwummulo eky'emirembe baali baagala art tebali mukuba kikokola kwafoyizolooza omusajja oba tatwagala wajjanga n'osaba aga oyagala kola show wano nti ye nezina ennaku nga zijjudde nti waliwo luno nti ye naye nga tunnalukonfaminga jangu tulabe kyolinawo naye nga olunaku lw'osaba luli myezi nga5 mu maaso 6 oluusi mwaka nga wonna wajjudde ne batugamba mumanyi kyemukoze kirungi mulina okwagala naye temunnatuuka ku level ya National Theatre variations zibulamu story ne bwebanga abantu balina okuba nti bakipinga ku bunkenke eyina okukka nesituka nekka ne bakaaba ne basanyuka wallahi tugenda okwekuba mu ttooki tugamba wanono ngo byanyonnyodde mulaba tetunnaba ne tuddayo ne tukola rehearsal okumala emyezi emirala
giri gyali 7 gino 5 ojje 12 mwaka ne tudda ne tusaba agamba ne batuwa nzijukira gwali mwezi gwa kusatu 2002 aga mujja kujja tulabe mukomeyo era tulabe so sigamba abantu twabakikunda last time kadaka ba ne tudda nzijukira Eva Zalwanga oyo omuyimbi kali kawala kato by that time nga oba yali intern ku NSS kati nga ayina tuyina mukwano gwaffe nga maama we mukwano nga muzadde wa Eva Zalwanga amutwalanga mama yes amugamba naye actually yatuyambako okusekiwalinga gundi eyokubiri ne tujja tuzanya ogwali gwa kusatu ne tuzanya amana agamba tubawadde sinze yalabanga Kaweesi engineer Kaweesi awangu owero si wano ng'otuuse ekiroto kyo kiraba kati otandise nga batuwa show yali ya myezi 2 mu maaso nga batugamba tubawadde Friday genda kukola shares emisana n'ekiro nga nzise ekikoowe sebaka ekyo ekiro kumakya nga tiimu yonna yalumbye dda wetukolera rehearsals saawa 2 abaana twasomye dda kakati tumala tukola posta tulina engeri gye twakolangamu posta nva mu bino ebya photoshop byammwe tulina ne AI kati twagendanga mu studio ne weekubya ekifaananyi kati nemufuna kafulu akikomola n'akisala akijjeko background nga bwe najjako background mu computer mu Photoshop kati wano ng'okikomola bw'omala okikomola ne mubipanga ku lupapula kati ne mutwala ku photocopying machine neefulumya kati neyo ate awo wenkugambira eyo generation kati be baali ba Gen Z ng'olufe ba Gen Z abakola ebyakabi esawa zino nga bwe natula okusimu nenkozesa AI n'engituma kyenjagala ng'ebiseera ebyo boga sije bakoze posta nga nkwata makansi n'enkomola ekifaananyi n'obipanga ng'era oli agamba bano nno baleese omutindo kati n'ogenda ku kompyuta nga kompyuta kyoyagala kibeera kimu ku printinga title eyo kubeera oluusi bazi kubisanga ngalo ebigambo nga babikubisa ngalo naye kati ng'ofuna amanyi kompyuta n'agira kati ffe ebiseera ebyo ate nali sinayiga kompyuta kati nga tugenda ne tukuŋŋaanya amawulire ne tusalamu empapo enamba letters ne mugatta ekigambo kyemwagala nti wano twagala kukola omuzannyo baguyita kikonyogo n'onoonya ke separately nozipanga nozitwala ku photocopia n'omugamba zine nnene oluusi nga butono kati obugambo obwo obutono buletters n'obutwala ku photocopia n'omugamba ng'obupanze omugamba buteekeko njagala okinzimbulukusize kati owa photocopia bwafulumyamu n'akifulumya nga kigezze kati gwe n'okisala n'okitwala ku lupapula luli olulinga master n'okiteekako n'oteekako ebifaananyi n'opanga bulungi kati posta n'ekaaba era tukyali mu black and white black and white n'ekaaba era gundi photocopia za colored we zajjira ate ffe ne tubeera baakabi nnyo katukira twalina art ono wa studio y'ebifaananyi kati olwedde byo biba mu kaladi era nga bw'oba ogenda kukola show kati awo 2002 kaladi atandise okujja nga ngenda nga tukola gundi yaffe bulungi nga tufulumya posita mugifulumya nga batukubira posita zaali zijjukira buli posita photocopy yayo kati eba photocopy naye nga ya kaladi yali ya mutwalo gyemitwalo emeka ena netujja ku theatre ne batugamba nti bannange tuyinawo ebifo emusobola oteeka posita tubawa kifo kimu balimanyi oli free oteekako muve ku theatre ya leero batuwa ekifo ekyo tulina oteeka posita ne twegerera ne bagamba kale tubongedde ekyokubiri
mwakubye nnyingi nnyo mwakubye nnya. Posta nnya kati nateekako notice board yali wabweru nateeka ne ku notice board yali munda walingako walaba National Theatre bw'otuuka ne wali bba ng'ogenda kuyingira mu auditorium eya wansi VIP waliwo awo notice board endala ennene nawo actually baatuwaawo emu kati bwe twegayira ennyo ne wabweru eno ne batuwaayo endala emu. Now kati tumaliriza okuzitimba twali tuzayo weeks nga 2 nga tetulina ssente ziranga tetulina zikola ki finga tuli ku kimu kuzannya kyetwagala. Kano kali ku ki? Tubakendeezeeko awo babadde batuleekaanidde nnyo. Kakati mufulumizza nnya babagamba tuwadde ekifo kimu ne mwegayira ne bawa ewookubiri. Otuteeka gundi sibina ebyaffe byokuba 10 n'ogenda buli nga toyina woziteeka ngira ate musajja akulaga nti aziizo oyagala kukuteekawo nga kiri organized. Bano bagenda kubeera olunaku lwetu bano bagenda kubeerawo lunaku bweruti. Nze nkugamba saakolako publicity kati ne tujja ku lunaku lwaffe show y'emisana. Wadde wanewa wemutadde posta notice board 2 eri ey'omunda n'ey'ewabweru ku theatre. Teriyo bali eri nti ne ssente ezikubisa posta z'ebbali tetuzirina. Kugambye posta emu ya kaladi ya mutwalo. Ezokoleke muzeyi Bwanika. Wano wenyingirira mu theatre waliwo gundi board gyensanga. Biboard ebyo bitera okubeera. Yes, n'ensoma kuzannyo. Era byaliwo. Bwe bakugambye oteeke kagundiko kamu ne wano obweru kamu. Kati ate ku board za wabweru kwalinga kugendako babedde nga bali close. Batuusizza okuzannya. Kakati baatuwa ya munda notice board kati naye wabweru twajja buzi ne baganga twegayidde ne bagamba kalina wano muteekewo engeri gye buli butono obwammwe muteekewaawo ne tuteekawo kenkana kinga ka F yali F ng'osukka F gwe baana zedda ziwalabanga ku kkubo kati bakyabikola bono kiira wano Nakivubo bbulu owinaawo we wali abakafulu ne wano Jangwe wa Kisekka buno obugoye obugoye nga babikubisa ngalo ne kakati ndowooza abamu bakyazikubisa atyo yakyalabika naye abaana abalinga baali bakanga Rasta Robe sinaamuteekako akafaananyi ng'akube ati ejjinja alikyusa naye ng'olaba omuntu yeye nange show y'emisana twafuna full house kati ye bantu bameka 307 ku mutwalo naye ng'okulanga ku mwakoze egundi yammwe gye mwateekawo wali posters kuba 2 twagenda nazo tewaliwe ziraga full house mutwalo show y'ekiro bwansi VIP nejjula waguli ewataali bantu bonna bakyali mutwalo era bwe twannyuka theatre neekwata miliyoni eza 3 mugende mukulaakulanya ebitono naye zionaga sente zammwe zino kitegeeza second gundi gye mwazannya zeza facilitatinga theatre biki simanyi mukasa mwafuna ekirooto kyange nali teteeseeka kasa mukuteeza mmwe otaddemu kyenkana ki oba ntegeera system yali ecosystem yali yazimbibwanga yo kennyini ndowooza nga omuntu agamba ngenda kukyakalirawa okimanyi edda theatre ng'obeerawo nga balaga omuzannyo gumu okumala emyezi 6 omuzannyo ogwo nga bagulaga Friday Saturday Sunday yes emyezi 6 omwaka bani abalaba abantu nga bakyuka babibamu nga bakyuka emyezi balaga omuzannyo gumu empona malungu tebagulaga omwaka empona malungu erabika yayingira omwaka Afri Talent eyo empona malungu erabika yayingira omwaka bali mukulaga omuzannyo gumu ne wayita n'emyaka 4 ne bagiza guli mu kifo kimu stage emu
ate ne bamala ne bagutambuza mu bitundu ebirala ebitali bya Kampala ne bafuluma kiba kitegeeza abalabye babadde yes bawano kati mutwalazi extras ebbali yali theatre. I can tell you it was full of life. Ffe baatuwa show. I can imagine okuye posters zo bbiri ye publicity gy'okoze. Yes. Ebisigadde mugende mukole ku craft wamwe mugende wa abantu. Because it was already approved. Go and polish it. Kati soleke bantu bera kirala kibakola mu kubayamba kukulanga tewali kirala kyakolebwanga oba ogendako ku radio CVs beba bikola theatre yabikola ebyo byabwe mugende mutereze craft wamwe kiwedde. We've given you space. It's a promotional thing. Twagala, we are supporting talent. Ebisigadde bo babyekolere. And there is an audience that is ready to come. Abantu bakowa stress tebatandise leero. Bwolaba abantu nga bagenda mu comedy okwo gye bawemula. It's not sometimes since kye baagala. People want to redeem themselves from something. Abantu asiba olunaku lulamba nga ali mu stress y'emirimu ya biki wiiki namba nadde waka mukazi n'alyoka amuvuma okufaako ofu wiiki bw'afuna gy'agenda n'akipwalinga omukazi n'abeerawo omusajja amwiza ayina sentaka lwaki sigenda nensinika amannyo kangende njasame. Don't be shocked lwaki abantu balwa mu mabaala because let me tell you art is a great therapy. Era singa theatre efuna amaanyi I can tell you this, society efuna emirembe nga theatre ekola bulungi. Lwaki? Nti ye dokita gy'ogenda okugenda owone nga tomanyi kati ge maanyi ga art. Nze I think I am lucky nti I'm in between the intergenerations. Oliko mweri katini neno nti nyina ebintu oba oliawo byendaba nga nsobola obitegeera in a different phase. Nkugambye mitwalo ena ne tukola posters ne tutimba kwezi bidi. We went home with 3 million. Ngamba mitwalo ebiri mpoze expense endala katugambe kujjanga ku yasozi biki ebisigadde genda ku theatre bakuwa olunaku. A true definition of an art olwaleero sphere yaffe ojja kusanga Bwanika akola firimu agizanye ageditinze akoze biki yagitunda oba ontegeera ebintu bino byonna senga art industry etereera kankugambeko tusobola tulaba nti bagamba lw'ebbula ly'ebyemirimu half of the people that are unemployed basobola okufuna emirimu mu ggwanga lyonna nga theatre eteredde nga art industry eteredde. Lwaki? Ow'emmere, omusawo akola explosives, architecture, engineer, everyone, lawyer, accountants. Nze nakugambye nasoma financial and business computing. Nti everyone ayina wakola ki? Walira ku ba artists si bonna bolaba ab'amaanyi. You might be surprised. Si nti bamanyi ne business zaabwe bwe zitambula. Walabako ku story ya Michael Jackson bagenda otegeera nti sente nnyingi ze bafiirwa nga it is too beyond repair. I understand. Okitegera kiyinza okulaga. Genda ku story ya Serena Williams nti management yokka. Yes. Nti ekintu kigenda otuuka ku wano artist buli kimu okyetuumako gw'oyagala buli kimu okimale. Artist atuuka okugenda ku stage ng'aba designinga wagenda oyita wagenda otambula the fashion designers ba engineers ba architects kyova olaba nti ekizibu bwe kibaawo there is a chain of people to blame. Si artist, yes. Nti artist bamukubya akacupa there are always a chain of people to blame. Lwaki mwatuse kulina essa? Lwaki atuuka atya kulina essa? Manager, what happened?
so si artist gwe manager oba wagobeddwa dda omulimu gwe tewali so bw'otandika okutunuulira the way things are evolving fe tulaba Bwanika ku stage azannya naye nga ebintu byonna byonna ebiri behind y'okukolebwa tamanyi kati nze that show gye twalina 2002 simanyi baalangawa simanyi bantu abajja gye baava gwolaba abantu sijjukira nakulaba muntu nga face ye eri familiar twatuuka ku theatre ssaawa 4 ez'okumakya National Theatre ina dressing rooms y'ebinaabiro buli kimu emabega yes buli kimu gyekiri it is spacious enough ne bomba mwagala kudduka mu mukoledde ebiro byonna gyebiri public teyina kulabako paka ng'oli ku stage kati nkulaga nti we were blindfolded era olwakuba national anthem tuli mabega wa curtain buli omu n'ayimirira tulinda curtain zambuke buli kimu kyekola kyokka era dressing rehearsals zetwalina lights kugira ne batuwa film music agenderamu wa nga ani agenda okukola ku music wammwe n'ayambuka waggulu mu control room kati lwejjukira twarihaasinganga nga muteekawo kati edda music twakwatanga ka radio akatono n'oteekako microphone n'etwala mu muzindaalo omunene to amplify music ekyewuunyisa nga tukoba ne shows bwe tutyo mweyo system anti muyina tape kati tape muyina ogiteekamu twarecord things are evolving nga tukwata radio cassette einako kapesa ka record aberanga mu red kati n'ogamba program eno ey'okumakya batera okukuwa sound effect ezakabi kati n'oteekako radio n'obeera nogana program kangi recording n'ogirecordinga kati ewali sound effect eyo n'okwata tape n'ogiteeka mu side A side B n'oteekayo tape endala n'olinda ka sound effect wekaplayingira n'okarecordinga n'okatereka n'olinda akala ku tape egi kati nga mutuuka okukola show ng'alina okuplayinga sound oyo alina okuba nga amanye ekiri ku tape rewind play nga mukikola perfectly sawa zino byalina ne computer yaneminga sound bagitaye bati naye anakola ensobi nagendako nga sherwa nga mu muzannyo mulimu ennyimba ezi naye nga ziri ku tape egi kati ng'olina okuddusa tape n'oluyimba ku tape lwakusatu kati kano kenzirusizaamu olwokubiri nduyiseko n'oteekamu n'owulirizaako n'ozzaako emabega katono awe n'ozzaamu n'otayiminga we batuukira abasajja basaana ebimuli byabwe n'onyiga just imagine tolina nakalambe kalaga nti bali tewe twakolanga era actually nze nzike luvannyuma nnyo ekyalinga ebimu ku bibuli byange ngula radio ya ayiwa nga CD changer zakajja oyo Kabaka Ganda yagenda ye Dubai namugamba eno radio ekube ekisaawe ekiramba CD changer nga ziri yali ya CD changer 3 nga zikyuka ziti namugamba ekube ekisaawe ekiramba n'omukwano gwange Kimbo wanajja nagamba Kabaka Ganda yaleese radio bamubye ate kiki tibamugambye ekube ekisaawe ekiramba kumbe gye yagenda ku shopping mall baji connecting ku amplifiers emizindala yewe yabuuza ki ekifaamu music yona kino kye yagula agenda okutoka nakivubuye yaliwo agenda kuba nakivubo nga ne room ye tekavaamu era Kimbo yantwaliyo ku Salama Road gye yabeeranga ne tumugulako radio ye emitwalo kati olwo ne tutandika okwadvansinga naye ate nga tetulina CD tulina CD changer naye tetulina CD kuba zaalinga zabbula ate nnyo bitandika olwo okujja ennyo okuba muva mu tape muyingira CD lwakuba yayinako nga eyina sections za tape zaali 3 kati ekyenjawulo yo kye yayina
ngewagenda tape 3 no commanding ayagala tape A oba B kati nti yadde yalina wali CD change naye ate wano nga olabira ddala mulina kyamaanyi nnyo yanjawulo nnyo. Simanyi oba twalowoozanga tutya kuba ne cables pini to pini obwo kanga n'ekirowooza Obuza n'amagezi gye gaava agugamba nti kati nsobola okukola wano kisobola kikozesa bino kikola kino. So kati theatre bwetyo bwe yatambula nti show bwe yaliwo kati nga tulina okweyawula ate tubeere n'agenda okukola ku sound agenda atulere n'abasawundi bamulagirire kati ye nga bagambye ekyo tukipulayingira wano ekyo kati tetumanyi na byali eri mugwa mwe gwali wano kugira ku stage era nga sound omwagalira wajjira naye nga tulina nawo communicatingira n'ali eri. Waliwo akantu kenjagala koyogedde ne kampazolinga mu bwongo bwange. If those days myaka 25 emabega walinga okola posters 2 ebisigadde ne byekola saa zino bw'oba olowooza ku ky'okutegeka ekintu weebuuza ngenda tegeeza nti abantu with all platforms zetulina empitirivu kati zetulina kati omuntu akyali mu fiye eri egamba ngenda tegeeza nti abantu nti nyina show kyekyafa. The values are shifting. Nze, I remember tuyingira 2004. Nina mukadde wange omu sijja mwogera mannya. Twali ku theatre ewaabwe mugamba olaba something is not going right. Group eyo yali egenze ku TV. Kati nyina mukwano gwange, she was a landlady. Mugamba ku weekend njagala nkutwaleko ku theatre olabe ku mizannyo kyabanga habwanika obuzibu kakati olaba those are the same faces zetubadde nga tulaba ekyawukana ye title maybe ne setup 2 mbalaba okuva ku Monday paka Friday ku TV. Nze bwe yabiŋŋamba I sat back nengamba lindako ebigambo oyo n'omukyala abalaba okuva ku Monday paka Friday. What does that mean? Jukira olw'okuba oba osomyesomyemu olwo forces of supply and demand pool bijja into lindako tetubanga tukola nsobi okugenda ku TV. Era ngamba mukadde wange oyo mugamba naye okimanyi twagenze ku TV era twasanyuse era tuli basanyufu. But it could be a blunder. N'aseka nagagwerero oli mwana muto. Nze bwakyogera it haunted me. Okay, 2004 olwo ngenda nsome ICT. Nga nkirabye nti aba TV bamanyi n'okubanga bataako knowledge ya computer. Actually kyekinsikiriza ngende nsome ICT. Okay. Oyongereko ko. Nyongereko ntageere ebintu bino ebiri computerized bikola bitya. Kati mala okusoma ICT ate mwenkizuulira nti kubanze bwe nalabanga TV nga ndowooza computer yekola biri. Kati bwe ntandika okumanya nkitegeera nti these are 2 different disciplines. naye computer equenabling environment. Olwo ne ngenda ate nensoma film and television production. Kati nze olwo nga ntandise okulengera ekyo. Actually that's how I shift to that. Naye lwaki nkugamba the values are shifting. Nina ekintu kiri kyenkunyonyodde nti natimba posters 2 nenkola million meka 3 naye nga ne management okumpa show jengendo benefitingamu it had to be sure tingenda jiwa quality ti abantu bagenda kusanyuka. It wasn't about money. Akalakisa kubuzamu ababazanya bewali nabo mwalinamu common figure batunda nti tetwalina actually yete mmayina kumanya management yaguza yagamba kya tetumanyi ndebikanze kufa balimu abanene wasaawa zino muba otegese bakubuuza kiki ekyo kyo ati kyo muntu. When I tell you values are shifting, that those days it was about quality of the story.
Ekitegeera era olugero lwe balu approvinga wali genda I can tell you baddiikuula baludde nga weebali tebatandise kati baddiikuula okimanyi nti what we call comedy ebiseera ebisinga ddiikuula it is roaming kyetuyita comedy baludde nga weebali naye waaliwo clear lines between these disciplines ng'era buli omu atambulira muki muleniye era actually nzijukira lumu ku our second attempt to perform at theatre National Theatre baatugamba nti omu ku bazannyi yali so artificial ng'alinga ddiikuula it was one of the discredits kati nga bakugamba bw'oba oyagala abeere ddiikuula kizimbe agire ddala nga karakita yeeyo naye tomuleta nga ayagala okwefaananyiriza ate nga tali the values are shifting and I can tell you I think there are forces unknown to artists that are killing art nga artist temuzimanyi nakugambye the moment art n'amala atereera leero tugamba unemployment half of the unemployed countrywide bayinza ofuna emirimu nga ati ateredde today nomala ogamba nti etteeka lya copyright liri embraced mu Uganda nga bwe liri Uganda eri signatory ku international agreements ezikwasaganya ebiyiiye n'abakola ebiyiiye nti katubeere ne gavumenti eyagala bannansi amateeka gano amalungi getulina gateekebwe mu nkola I can tell you nti mu myaka 3 from now tekyali balima waba tewakyali balima mmwanyi I can tell you ng'abantu batandise economy eba etandise shifting okuva mu mmwanyi ng'etandise okuyingira art ng'olaba kati abagagga bagamba nkoze ntya okuzimba theatre ey'amaanyi erya Ntonde nzimbye ntya theatre ey'amaanyi eggulu the moment omwana wange njagala asome bino gwe wali owuliddeko nti kati tugaba scholarship mujje tuba trainingemu wano ka week kamu okusoma obusawo pharmacists kuba basomesa obusawo bakimanyi oba kushuwa ddiiro era bakuseera bakimanye ogenda kola kyogendamu olina otandikira so when the values shift nti tuli mu muyaga the generations are changing but the generational changes are enhancing the value shifts nti kati ebintu ebyali ebirungi tebikyakola makulu okimanyi nti today okuba n'empisa kivumo nti olina empisa nyingi kivumo kagazi yako kati okubeera n'empisa ennungi kifuuka kiti ekivumo genda ku kyalo ewammwe kuba toki ku kyalo ewammwe nti oyo alina empisa baba bafala bamukwasiza ssente bamutereza ssente n'azizaayo yalonze ssente n'anoonya nnyinizo tulina gayi yali wa bodaboda ng'akola ebiseera bya Utoda yakolanga omwami omu yakolanga mu Utoda kati lumu ng'alina booda ye era booda eyo ng'omugagga oyo ye mugagga we naye ng'agenda n'amulongooserezaako ewaka kati amugamba nnongoosereza galagi yange eyo ebintu ebyo biveemu ngikozese
kati afuna olunaku agenda atandika okulongoosa agwa ku box ya sabbuuni ng'evunze genda ogigira ati evunda ate gibikula ati nga mujjudde ssente n'awunga n'asooka n'asirikira n'avuga booda n'addayo ewuwe nati omukazi namuga enjala ekuluma nti abisoko bireke nkuweko obutunda nti abireke n'addayo n'agenda ku border stage ekimutuuseeko takikkiriza alabye box ejjudde ssente kyava agira n'addayo ewaka n'agenda mbuliri awummulemuko nga otulo tetukyajja n'agira n'asituka musajja wattu n'addayo n'alongoosa aba ali awo ekawungeezi omugagga n'akomawo n'agenda mugamba muzeeyi nina ebintu byo mbadde nnongoosa n'embigwako n'embiraba naye byebika obadde obyetaaga nnyo anti biki kino bokisi ya sabbuuni byewaterekamu biki ng'agiba bimulaga weebale ng'ajjako $50 ng'agimuwa bw'amala okukwata 5 ndowooza ekifu kimuva ku maaso atambula dde ewaka omukazi ali awo afumba atandika omumonyumiza nti munnange nno manye ekinguddeko nti 5 gino ogiraba givudde ku box namba nagiguddeko nenninda mukama wange nenkola ki obudde bwondaba bwenti ng'emirembe gimpeddeko bengeze ne mugamba nampaako zino omukazi n'amutunuulira n'ayingira mu nju n'apaakinga ebibye n'agenda talabangako fala omusiru yamanya ono musiru muzibu eyandigambye nina omusajja omusajja omwesimbu nkategedde kati society wetutuuse ne bwe bakuwa mulimu bakugamba gwatabba wabaaki kati genda ku kkubo ng'ovuga owa traffic akukwate ng'olina ekikyamu ku mmotoka yaga papamit kiki olagawa notandika nti munnange si byayagala ebyo bino binnyonnyodde era bakusanze olina ensobi gy'okoze emipiira gyaweddeko nakkuba ekipapula bw'otuuka noonyumiza nti kiki bankuba ekipapula emipiira nga tekuli oli musiru abandi kambye oli munnayuganda omutuufu towanguzi asooka kuva busiru values are shifting nkitegeera kati kyengamba nti art bw'aba ali aligned olaba ebintu bino nina article gye nabadde nsoma nga bagamba people are always whispering in museums ebiseera ebisinga bwe oyagala osisinkana abagagga genda mu bifo bwe bityo bw'asisinkana ekisiige bwe kiti ye atandika okukisoma atandika okuwuliriza feeling y'omusiizi tewulaba osanga painting nga ya bbeeyi nebuuza kiki kikya bbeeyi ki nti ye nasobola n'okuba ekifaananyi kyange ne kamera gwe ebisiige byolaba ddagala okitunulako obutunuzi ddagala nze nkiraba bulabi oli atuuka n'atandika okukitunuulira ensi yonna nebeera locked out nga takyalowooza nagetinga so soaked they sink not think they sink babbira munda mu bo ng'alaba ekisiige bw'ati kyova olaba ebintu embagamba ebyo byabagagga nedda by'abantu abali awakened art si ya muntu nga tamanyi kyayagala kyekyo kyengambye nti twalinako ekiseera nga waliwo audience oli nagamba nti nze kuba jamu teyali nga ateera mu nja nga bwaleero naye ngoli agamba let me go and relax genda ku National Theatre every Thursday olabe comedy scene ejjula parking ejjula ng'oyinza okugamba
gondi parliament anti-parliament emanyi okweyazika parking ya theatre. Yes. Tibaatudde sifa abasinza b'emipiza abangi tibaatudde ate kati baatudde ku theatre. Go to National Theatre for comedy scene. Olabe. People will come and pay. Esatu esatu kwetaano etaano ndowooza kati agenda n'abalamu emitwalo esatu. It's nothing ku redemption gye ngenda okufuna. That is the power of art. Olaba movies, every good film is a simple story. Buli gundi evaayo n'agiteekawo n'agala kati katukole kino. Era gwe firimu zonna ez'akasinga okunyumira osobola ozinyonyola mu sentence egi. Abalabi ba firimu ajja kutuula mu nnyumba akaabe abenga omusiru. The real fact that akimanyi bakishudinze ne bakirecordinga bakizannye byonna birina kubongo. Bw'aba alaba talaba making. Kati va ku balabi ba firimu abalaba making. Abalabi ba firimu abatuufu talaba nti abo alaba story. Laba kamera gye giteeka. Kyova olaba ng'omusanga ng'akyaye omuntu laga bannange omusajja oyo Benon Kibuuka tetumwagala. Alina empisa mbi. Benon Kibuuka alina omutima omubi. Tibbaga. Kati ye n'atamanya nti gyakoma okukyawa Tibbaga gyakoma okwagala firimu. People bw'otuuka mu right audience otandika okutegeera ekituufu. Kati ffe ndowooza when the values are shifting it is affecting the entire ecosystem. Kati ne kijjira mu kaseera akabi nti we have a generational transition. Yes. Today we no longer know what is good, what is bad, what is right, what is wrong. Theatre bwembanga luli abantu abaaliwo baali basobola okugamba katugenda tabe ebintu ebiri reasonable. Why not today? Ng'abaluli bagamba nga tugende mu theatre wenyina ofunira kino. Why takirowooza nako ekyo? There are forces that are deliberately fighting to kill art. AI can't destroy art. Factors ndala. They are man-made. Abantu bwe beekubira ddala ekintu ekyabwe bo ne balowooza nti katugenda na mulembe gwe guliko. So nze era bwampadde topic and I reflected kujja neno gye tutambula nti ntera nnyo okugamba abantu bw'osanga ow'eriisa erimu ku kyalo ky'abamuzibe aba mugezi nnyo era yeebuuzibwako aba Katonda yaba Katonda waabwe naye tekitegeeza tiyasinga okulaba wali eri abalina abiri. Kati tuli mu buzibu nti tutambulira mu buzibe. Tulinga omuvubuka wa boda gwe nkunyumiriza nti bwe yalina ssente yali takyalaba naye bwe zimala omuva mu ngalo n'azuukuka. Nategenda nagamba kituufu nabadde nyinawo omukisa wange. Omusajja omu yalina emmese nga zirya ebimera bye ensigo ze. Kyeyakola n'akwata embizzi n'agisuula mu kinnya. Bwetandika okuvunda handa ziwulira akasu emmese ne zitandika okudduka nga ziyingira ekinnya. Kuba ekyokulya zikitegedde kiri awo. Weekiri awo zigenda okumalawo ekyokulya nga tezisobola kwambuka kudda waggulu. Enjala bwetandika okuziruma zaatandika okwerya. Survival for the fittest now. Nezeerya kuba
bw'otalya ogenda ffa. Ate ekyokulya ekiriwo ye munno. Ye munno. Munnange emmese emala surviving. Era bwe mbwagiraba nti survivinze n'amanya kati ye nemanyidde okulya zinne waazo. N'agijjayo teyagitta. N'agizza mu field. Naye mu field emmese omwalinga ebyokulya ebirala ensigo. Yali tekyalya nsigo ng'erya mmese zinne waazo. Tekyanoonya bino ebinyebwa bizira. Kati yamanyiira nti tulina kulya fresh. Poziteba nkadde mbadde ne Muzeeyi Bwanika mmanyi leero ango bwe mutuuzizza agikutuuliddemu. Kumuze ndaba ng'agintuuliddemu simanyi ggwe iki kyolabye naye nkakasa nti ofunye perspective entuufu eya art. Obutonde bwa art okuyiiya kwe tuyiiya nawa gye tulaga oba gye tugenda kiki ekyalemesa oba kiki ekyagaanyi byonna nkakasa nti eyo ansa ogirina. Omukulu ono nja mweyongeza mu maaso awo ne topics endala zinaaba zigwanidde okubeera nga tudisikasinga muko naye mukkirize tukume wano olunaku olwaleero tujja kuddiŋŋana mu programu ezijja mu maaso awo. For now, bye bye.